Hello everyone. Nze Nalongo Nalubale asinzidano process kiwa mirembe evuga basese muri mutya basebo ne banyabo bannange neyanza olwe byonna byemukola obuwagizi bwonna bwe muwa channel eno okugirezawo n'okakasa nti etambula bulungi, comments, likes ezo zongeramu amaanyi ne tumanya nti tugenda kwongera okunonyereza emiramwa mujagadde. Kale mu subscribing, mu sharing, ekigalo ekyo kyawagulu mu kikoneko n'ekide ekyo mu kikoneko mubenga temusubwa ku bino eby'ettendo bye tusoma. Mu session yaffe eno Mubiroto Mwetusokera olwaleero njagadde tutunuulire ekirooto kino. Ono agamba nti alina ew'omusawo Omuganda gy'abadde ayagala okulaga. Naye omusawo oyo nga mukyala, kati n'asooka ne yeebuuza mu bajjajja be. Bajjajja mukkiriza ngende ew'omuntu ono? Kati n'alyoka aloota ebirooto bya mirundi ebiri. Ekirooto ekisooka kyabadde nti yabadde bali mu lyato nga bali beeyo mu mayanja eyo ag'Ebuwarabu. Kaakati ne wabaawo emmeeri bbiri naye ng'emu esitudde emigugu endala nga y'abappasenja. Kati ne batambula nga balina okugenda ku mmeeri eno ey'abappasenja. Kati ng'ono omusajja gw'ali naye amulaga nti okwo kwe balina okugendera nti era singa bafuba ne batuuka ku mmeeri eyo buli kimu kijja kuba kiteredde. Naye we baayise okugenda ku mmeeri eyo nga bukutiya bwapakirwamu amayinja. Kale nga we lwakola olutindo kwe batambulidde ne bagenda ne batuuka ku mmeeri. Yasimuse emmeeri bagituuseeko. Ekirooto ekyo tugenda kukivvuunula bwe tuti. Kiba kitegeeza kubanga emmeeri etambulira mu Bwamukasa. Kiba kitegeeza nti ew'omusawo gy'oyagala okulaga Mukasa y'alamulayo. Era ono gw'obadde naye akugambye nti kasita mutuuka ku eyo buli kimu kijja kuba kiteredde. Naye obuzibu nti wano we mutambulira okutuuka ku mmeeri eyo mutambulira mu kutya. Ze kutiya zino z'olaba. Ekkutiya okuba nga zijjudde amayinja kiba kitegeeza nti okutya kwammwe kuggumivu. Mukola bye mukola byonna wakati mu kutya, mutya buli kimu. Kwegamba buli kyokola ogamba oba kinaatereera oba tekiitereere oba kyekituufu oba si kyekituufu. Kati n'obeera awo ng'otambulira mu kutya okuyitiridde okutuuka n'okuba nga kukola olutindo abantu kwe basobola okutambulira. Naye bannaaye mbabuulire ekyo twakitunuulira ne tugamba nti ate okutya tekulina gye kugenda kututuusa. Newankubadde byonna weebiri tuteekeddwa okwesiga bajjajjaffe nti bo balaba era basobola okututuusa ku ddungi. Kale nsuubira ekirooto ekyo tusobodde okukinnyonnyoka ne tugamba nti baabadde bakulaga nti eri gy'oyagala okulaga newankubadde nti olowooza mukazi naye ate obuyinza obuliyo bwa Ssaalongo. Kabaka Mukasa y'alamula era bw'onooba otuuseeyo ojja kuba osobola okwetaasa. Ekirooto ekyokubiri ne kigamba bwe kiti nti yalabye ng'agenze ku caaci. Caaci yabadde nnene naye ng'atwalidde pasita emmotoka. Emmotoka nga kiraganga nti agitunze ewa pasita. Kati ono akola wano ku by'okuzirisiivinga. Kwegamba nga ayina ne muwa ebisumuluzo, kati ngenda okumuwa ebisumuluzo ng'ayina complete copy y'ebisumuluzo bye muwadde nga ne key holder ng'eyingira mu eno mu bino ebisumuluzo bye mbimuwadde. Kwegamba nga key holder erina ka attachment keekwatako ebeere complete. Kati ono omusajja gwe nasanze receiving emmotoka yabadde ayina complete attachment ya key holder yange gye nagenze nayo. N'aŋŋamba okirabye
obirabe bino alina byayogedde ebirala bye saategedde. Kati emmotoka eyo n'agenda n'agivuga naye ng'agivuga na remote, n'agipaakinga wali ebbali. Kaakati awo nagenza okulaba we nadde nsuze nga ndiwo ne mukwano gwange ali awo munda mu room, ate nagenza okulaba nga waliwo ne mukwano gwange omulala azze n'aŋŋamba nti wazze n'osula wano, kweggamba alina engeri gye yakyogeddemu nga bonna mbalaba wano we nnasuze. Ekirooto kino kitutegeeza ki? Okulaba ng'otutte emmotoka ewa pasita kiba kitegeeza nti era tuddayo kubanga wasabye oyagala kugenda wa mukyalo oyo omusawo Omuganda. Kati okulaba ng'otutte emmotoka ewa pasita kiba kitegeeza nti omukyalo oyo gw'ogenda okugendako omusawo obuyinza obutuddemu mu ye busajja, kye kigezaako okukulaga. Naye obuyinza obwo mu kubeera obusajja waliwo ggwe ebbanja eribanjibwa ewammwe. Kwe kulaba ng'otutte emmotoka eyo ng'olinga agitunze. Lwaki? Kubanga ozzaayo. Kati mu kuzzaayo of course oganyirwa. Kino kijja kitya? Gano gajja nga mabanja gatambulira mu lubaale. Era nja kusigala ŋŋamba nti ozzaayo ewa Mukasa. Edda bajjajjaffe baatambulanga olw'ensonga ezitali zimu ne bajja mu balubaale ne basaba obuyinza. Oluusi n'asaba obuyinza obw'oluzaalo nga tazaala, naye ng'oluzaalo olwo alina okuluzza. Ne bagenda ne balagajjala ne batuuka okuva mu nsi ng'ebintu ebyo tebabituukirizza, ate oluusi nga tebabibuulidde n'abantu be babeera nabyo. Balina obuyinza obw'enjawulo bwe baanonanga eno mu balubaale. Abamu nga baagala bukulembeze, njagala ngende nkulembera ab'ewaffe. N'atuuka eyo ne kituukirira bulungi, naye nga mu kutuuka eyo ne kituukirira alina okudda n'abaako kyazza eno gy'ajje. Okutuusa emmotoka eno wali n'olaba nga balina kopi yaayo ey'ebisumuluzo, kiba kitegeeza nti awo we yava. Awo we yava. Kati gw'ogizizza buki? Buzza. Of course ng'ekirooto nga kirina kulaga nti ogitunze. Naye erudda nze nzikaanya nakyo. Lwaki? Kubanga obuyinza buno bajjajjaffe baabusabanga ne babuleeta, oluusi bwakugaggawala, oluusi bwaki. Naye olw'okubanga tebaatubuuliranga mitendera na buli kimu, nga bwe bavaawo obuyinza obwajja obw'obulungi ate butandise kutubonyaabonya bubonyaabonya. Nga bwe mba nze ntegedde gye bwava kisingako ne mbuzzaayo, kale bwe kiba kyetaagisa ne mbuggyayo buto. Okubeera ng'eri ku soosi waasigalayo attachment kiba kitegeeza tebwakuweebwa bujjuvu, bwakwazikibwa bwazikibwa. Kubanga bwe buba bukuweereddwa mu bujjuvu oba oteekeddwa okuba ng'ogenda n'ebibyo byonna bwe biba bisumuluzo, ate lwaki baba basigaza kopi ng'ate bakuwadde kyonna? Kale ago ge mabanja bajjajjaffe ge baaleka, ge tutuula essaawa eno ne bagamba nti bajjajjaabo balina amabanja naye nga tosobola gafumiitiriza. Abasajja abo baanonanga ebintu bingi era beeyamanga ebintu bingi. Osanga essaawa eno ng'obugagga bwe mutuddemu waliwo eyabunona ewantu ewamu n'abusaba, naye nga mu kubusabayo ayina kye yeeyama okukolerayo. Ayina kye yeeyama okukolerayo, ky'ataakolerayo ate nga n'obuyinza teyabuzzaayo. Kambawo ekyokulabirako. Oyinza okugenda ew'omuganga n'omugamba jjajja nina ddiiru ekutuka nti ye. Naye jjajja mbadde nsaba onkwasizeeko ddiiru yange eno eyitemu bulungi. N'akubuuza ddiiru ki? Nti jjajja ddiiru weeri naye biwanvuwanvu biri awo mu tekinologiya tojja kubitegeera jjajja. Nti ye naye nga baagala lukusa lwakubanga basimba emirongooti. Ngeza bugeza kaakati nga jjajja akwata ettuli emmwanyi
ng'ali kuwandirako eddusu ng'akugamba genda n'oyo namuzinda ensonga eyagenda gitereeza. Ddiiru eyo ya ssente mmeka? Nti ddiiru jjajja ya kawumbi kamu nze ninako mmeka? Nti jjajja bwe tugikola bulungi n'etereera ffe tulinako obukadde 4 naye jjajja tuli bangi ku bukadde obwo 4 naye mbadde nsaba jjajja gwe nkuweeyo obukadde 10. Nti kale tekirina buzibu. Namuzinda wange oyo anywa omubisi gw'enjuki alya n'omuzigo omuganda. Owulidde? Kale gwe buli lw'oba ogenda oleka omuwadde alye n'omala n'omukoowoola ne mugenda kijja kutereera. Naku si nnyingi. Bw'omala muzze nti ye jjajja nja kumuzza. Ng'ogenda nga byonna obikola bulungi ng'osooka otunuulira ettu ly'emmwanyi lino ng'osooka olibuuza ddala ye gwe namuzinda gwe ettu obutwe ery'emmwanyi. Jjukira baakugambye tolyanjuluza nti ye. Kale kaakati jjajja namuzinda beeraawo ng'ofuna akabbo ng'omuteekeramu awo. Naye omubisi gw'enjuki bangambye kankuwa omubisi gw'enjuki munnaye jjajja ng'oteeka awo omubisi gw'enjuki mu kibya. N'omuzigo omuganda tunga olisiiga omuzigo omuganda. Jjajja situka tugende nno munnaaye essaawa ng'ogenda nga ddiiru eyitamu bulungi ng'okoleera. Jjajja munnaye byayiseemu naye kaakati tukyamaliriza mulimu tumanye nti tugenda kufuna akaffe. Kati ate awo ng'osooka omala ebbanga omaliriza mulimu. Kaakati namuzinda eyajja okukutula ddiiru ewedde naye ate kati alina okulinda omalirize n'omulimu. Ogenda okudda ewaka ng'ettu ly'emmwanyi abaana baaziridde. Dadi ffe twalabye emmwanyi ne tulyako dadi nze naliddeko emu ate oyo najja n'azirya zonna nalabye mmalirawo nange n'endya. Emmwanyi baziridde. Kati ng'olyoka otuula ng'ogamba kasita ttubuttu nja kugula eddala. Gye biggweera ng'eyajja okusaba omulimu ogumu ofunye n'omulimu omulala. Kati owulira namuzinda ono akumenya okukola ki? Okuzzaayo. Jjukira n'emmwanyi original baazirya. Otidde n'okwogera gye waziggya. Ng'olyoka okuba essimu. Jjajja sisobodde kujja naye ssente zo mpeereza akawunti namba kwemba nziteeka ezo nnyingi tesobola genda ku mobile money. Ng'akawunti namba eruma nga ssente oziteekako. Kaakati jjajja mbadde nsaba ono ye jjajja namuzinda agira akyankolera. Kaakati bw'otyo nga weefunza namuzinda wa banno nga namuzinda atandika kukukolera ng'akukolera ng'otuuka kuva mu nsi nga namuzinda tomuuzizza gye yava. Kati ggwe yali amanyi nti namuzinda tumugabula omubisi, namuzinda tumuwa omuzigo n'alya. Ovuddewo. Abasigaddewo tebabimanyi. Essaawa eno bwe bagenda ku basawo Abaganda babagamba nti mulina ejjembe lya namuzinda libanja kuwanga. Mulina okuliwanga musobole okufuna emirembe. Naye jjukira babagamba okuliwanga si lyammwe. Ekyo omusawo wali tasobodde kukiraba nti si lyammwe. Ly'abazikibwa baazikibwa. Era lyajja nga lizze kukola mulimu likole ki? Liddeyo. Kati ng'ejjembe eryo libanja okuddayo ewaabwe waalyo gye lyakola ki? Gye lyava. Kati wali lyali libakwasizza kisa kubanga lyali lirya nga lyeyagala nga n'alimanyi waali. Kati avuddewo emyaka gyekulungudde. Kati ng'ejjembe lirina okuddayo ewaabwe waalyo. Mmwe gye mutamanyi ate bw'ogenza ew'omusawo akugambye nti lyagala kuwanga. Kati ng'olyoka owanga ejjembe ng'otandika okukuba ebiwoobe. Okuva lwe nawanga ejjembe ebintu byasiraana. Lwaki? Ddala oyinza okuwanga ejjembe n'osiraana? Owanga ejjembe n'osiraana lwa nsonga ejjembe teryali lyammwe. Ejjembe lyali lizze kukola mulimu. Single contract liddeyo gye lyava. Kati bw'okiroota nga oteekeddwa okuzzaayo ejjembe eryo gye lyava. Ate tekitegeeza nti olwozzaayo kikyo, ozzaayo kyeri, osasula mabanja era nga ge gamu ku mabanja bajjajjaffe ge baaleka. Amangi ennyo agenda geekweka mu ffe nga tosobola na kumanya.
nga tosobola na kumanya nti jjajjange yaleeta ekintu bwe kiti awaka ne kibeerawo naye nga yali alina okukizaayo gye yakola ki gye yakijja kubanga nazzi kuno nga nze bwe ndeeta ejjembe ndijje mu lusozi ndiguze buli kimu ate lwaki mba nina okulizzaayo eryo liba lifuuse lyaffe lya kika lyaffe lya famire naye lino erizze okukola single operation single contract okusinziira ku kukkaanya kwaffe eryo liba lina okuddayo nga bwe twagamba wali mu luzaalo nti n'oluzaalo tuluzaayo ne tuzaayo amaanyi ago agajjira ku kuzaala omwana oyo okukusobozesa okuzaala ne tugazaayo era bwe tutagazzaayo era nago gatufuukira ekyambika nga bwe tulabye lino ejjembe bwe lisobola okukola ki era abajjajjaffe bangi abaanya oluzaalo okututuusa n'okuba nga essaawa zino naffe enzaalo zitutawaanya olumu kiva ku kuba nti bangi baanywa enzaalo ze batazzaayo mu mirembe egyo kati nga ffe tetumanyi baazinywawa naye bali bo abaazigaba bo baba bazimanyi era bw'otuukayo amanya yazizza luzaalo kale era kwe kulaba ng'omusajja ono emmotoka yasobola n'ogivugira ku remote kubanga agimanyi yiye yaawo yiye okitegedde kale mukwano y'ensonga eyo kati gw'otuula n'osalawo n'omanya nti lino bwe liba nga bbanja buyinza kubuzzaayo nja kugenda mmanye buyinza kika ki era nina kukola ki ekigenda okurepresentinga nti ekintu ekyo nkituukiriza bulungi nsobole okujja amabanja bwe gatyo mu bujjajjange olwo tutuule ne bwe kuba kuwanga mayembe nga tugenda kuwanga mayembe gaffe so si gano agajja olw'olumu agataali gaffe mu ngeri ng'eyo kale bannaaye musharinge musubscribinge mulikinge mwetunule namwe mumanye mwebuuze kiki ddala ekituluma kyaffe oba kituluma lwakuba kibanja kuddayo waabwe waakyo gye kyakola ki gye kyava era bwe mba musobola okumanya nga mufunye okumanya kati ng'okwo okulungi ennyo mukikola ne muzzaayo ne bwe luba luzaalo ng'omuntu eyakuwa oluzaalo yafa osobola okuddayo si kyangu famire yonna okuzikirira n'eggwaawo bw'oddayo n'otuusa ensonga eyo abaliwo bonna kiba kitereera buki bulungi amabanja mangi mu nsi muno tetujja gamalayo naye empewo bwe ziba zitandise gonna gavaayo ne geeyerula era ne gatereezebwa kale mwebale kubeera bajjumbize ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala bannange obuwagizi bwammwe mwebale suggestions zammwe comments byonna mwebalire ddala akuume atakuumira mpeera